Buli mwaka ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira wano mu ggwanga ekya FUFA kisiima abazannyi ababeera abasinze bannaabwe okuzannya obulungi mu bakyala ne mu basajja. Omukolo gw'okusiima abazannyi b'omwaka guno gugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja, era FUFA olunaku olwaleero efulumizza olukalala lw'abazannyi basatu abagenda okulondebwako ow'omwaka guno. Ono ye Bobos Byaruhanga ne Abdul Aziz Kayondo aba Vipers Sports Club abayambako ttiimu y'eggwanga ey'abalwanyi w'emyaka 20 okutuuka ku luzannyo lw'akamalirizo mu mpaka za African Nations Under 20 ezazanyibwa mu ggwanga lya Mauritania. Omuzannyi omulala ye Eric Kambale owa Express eyayambako ttiimu ye okuwangula ekikopo kya Uganda Premier League ng'agitebera goolo 15. Ahmed Hussein ono nga ye mwogezi wa FUFA agamba bano babalonze ku lukalala lw'abazannyi abataano ng'abasuuliddwa ye Yunus Sentamu ne Shafiq Kajimu. Omukubo ye Yunus Sentamu waliwo emikolo egirina okukolebwa ng'omuntu yenna abalondeddwa okubeera mu birabo bino, ne abategesi nabo waliwo emikolo gye balina okukola, naye omuzannyi ono teyasobola okwewaayo kubanga bamutuukirira okupita makuba matuufu, naye nga teyasobola okuba nga atubulya lwaki tayagala kubeera mu kwetaba mu mikolo gino egirina okukolebwa nga tebanaba kulangirira abazannyi abasatu abasemberayo ddala. Ono asinzidde wano n'akubiriza abawagizi bonna okulonda omuzannyi abasingira okuzannya obulungi. Ogenda ku mutimbagano gwa FUFA ogwa fufa.co.ug ojja kulabako ekitundu ekiriko Airtel FUFA Awards, awo ojja kufuna buli kimu nga kikulaga kiki ekyokukola. Abagenda okuvuganya mu bakyala kuliko Fauzia Najemba owa Kampala Queens, Daisy Nakaziro ne Fazira Equaport aba Lady Doves.